Honorable Robina Nabanja nkakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo mumanyi bulungi nti ye akulira emirimu gyonna egya gavumenti egikwasaganyizibwa wano na wali nabwe kityo abeera ne offices ez'enjawulo bazoyinza okuyita office of the prime minister nga zino zigenda maaso n'okuba nga zikwasaganya emirimu nga bwe girina okubeera nga gitambula obula ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen eddakiika eno ko wamu n'akatambi ak'omuliro okugenda maaso n'okubeera nga guteta ne sekuteta yenna ogw'omuliro gwagenze maaso n'okuba nga gukolezebwa wali mu mambuka ga Uganda ku emu ku office za prime minister ateera wamu ne poliisi mu bitundu by'etterego. Embeera eno eyagenze maaso n'okuba nga etuukawo yavudde ku kwekalakaasa okw'amaanyi okwakolezeddwa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 25 Agusto 2026 abantu ababundabunda oba ababeera mu nkambi y'ababundabunda oba bayite ba refugees bagenze maaso n'okuba nga beekumamu ogutaaka wandigamba nti omulundi guno n'okwaka gwagenze maaso n'okubeera nga gwaka ne batandika okuba nga beekalakaasa ne sekwekalakaasa yenna okukakana nga bakutte ebibiriiti ne bakuma omuliro ku kizimbe ekya office of the prime minister mu bitundu byeno ate era mukadde ke kamu ne kizimbe ekya poliisi. Bino byonna byabadde mu nkambi y'ababundabunda emanyiddwa nga Mvepi Refugee Settlement mu mambuka ga Uganda era nga bino n'okukakasibwa byagenze maaso n'okuba nga bikakasibwa Uganda Red Cross Society era ng'okusinziira ku mwogezi wa Uganda Red Cross omukyala Irene Nakasiita yagambye nti abasirikale abawanvu n'abampi bagenze maaso n'okuba nga basindikibwa okugenda maaso n'okuba nga bataawulula embeera wabula gw'omuliro gwabadde gukoledde ne sekkolera yenna. Era okusinziira ku mukyala Nakasiita yagambye nti obujagalalo wamu n'okwekalakaasa mazima byabadde bibaluseewo mu Mvepi Settlement Refugee Camp era mukadde ke kamu ne bagenda maaso n'okuba nga office ya prime minister n'ekizimbe ekiriko poliisi oba police building tebyagenze maaso na kubanga biluwona. Bagamba nti ekyaleetedde abantu bano ogenda maaso n'okuba nga beekalakaasa waliwo akalulu akabadde kali mu kukubibwa ng'akalulu kano kali wakati mu nkambi oba mu settlement eya Mvepi Refugee Settlement nga babadde abamu ku bo beesimbyewo nga bwe wandigambye ku bwa LC wabula si LC ntino beesimbyewo ku bwa chairman bwa kitundu babadde beesimbyewo mu kyoyinza okuyita Refugee Welfare Council nga abantu abo beesimbyewo okubeera nga bagenda kwasaganya oba obukulembeze bw'enkambi zino n'okubeera nti balabanga embeera ababundabunda gye balimu nnungi n'okubeera nga abakulembeze be baadde bagenda okulonda babeerawo ku lwabwe n'okutuusa eddoboozi lyabwe eri gavumenti ya Uganda egenda maaso n'okubeera nga ebabudamya ne sekubudamya yenna. Kati akalulu we kamaze okubeera nga kalondebwa ababundabunda tebakkiriza oba ba refugees abamu bagambye nti akalulu babadde bakakuttemu era nti kabadde kabbiddwa. Kati nno kye bagenze maaso n'okuba nga bakola kwe kukwata ebibiriiti ne bakoleza ebizimbe bino mukwano gwanye nga bwogenda maaso n'okuba nga obiraba nga bikutte ennaali. Bwe butuukidde olunaku olwaleero poliisi ebadde ekyakola buli kisoboka okwongera okukuŋŋaanya obujulizi bwonna n'okumanya abantu bintu bimeka ebyagenze maaso n'okuba nga byonoonebwa. Wentuukidde okutuusako eggulire nga poliisi yakakwata abantu 37. Poliisi yakakwata abantu 37 bonna nga beekuusa ku kwokya office ya prime minister oba ekizimbe ekyaddeko office of the prime minister ate era mukadde ke kamu ne poliisi
mu bitundu by'Etterego district. In fact okumanya ebintu tebyabadde birungi, abantu babiri bafudde. Nkiddamu abasudani babiri ababadde babundabunda babadde mu nkambi eno ey'okubundabunda baluguzeemu obulamu, era ebintu bingi nnyo ebyayonooneddwa. So webutuukidde akawungezi k'olunaku olwaleero nga poliisi yakakwata abantu 37. Kati nno okwongera okulaga obuzibu n'obukambwe bw'embeera eno, ne office ya Prime Minister evuddeyo n'ennyonnyola era nekakasa nti ebyaddala embeera yonna nga bwegenda maaso egimanyiiko, era nga bawandiise ku kibanja kyabwe ne bagamba nti we are aware of this unfortunate situation, we are working with security agencies to manage it. Nti embeera yonna nga bweri mu kugenda mu maaso bagitegeddeko, era office ya Prime Minister eri mu kukola buli kisoboka ogenda maaso n'okubanga embeera bagiza mu nteeko. Kati nno mukwano gwange oyinza okugenda maaso n'okwebuuza nti kijja kitya abantu ba refugees okutuuka okwekalakaasa ne batuuka n'okubeera nga bintu bya bukadde byonoonebwa ate ne kubaako n'abo abaluguzeemu obulamu. Muganda wange bw'obanga obadde tokimanyi, okusinziira ku statistics n'ebibalo nga bwe bikolebwa okuva mu office of the Prime Minister, Uganda erina ababundabunda akakadde kamu 96,000, 1.96 million refugees and asylum seekers. Okuva mu mayumba oba we basula amayumba 52,900 mu 83 okusinziira ku office y'obwa Prime Minister. Bwetyo bwe yasembayo okukuŋŋaanya emiwendo egyo bwe twatukira Oktoba omwaka ogwedde ogwa 2025, era nga bagamba nti kubabundabunda akakadde kamu 96,000, akakadde kamu 92,000 be bamanyiddwa obutuufu gavumenti ya kuno, wabula emitwalo egikunukkiriza mu 4 bo banoonya bunoonyi bubudamu oba banoonya kufuna abafunira obuyambi oba bewandiise asylum seekers, nti kale bajja kunoonya kwebudama oba kubudama saidi eno. Kati nno yongera ne wetegereza bagamba nti ebitundu 91 ku buli 100 babeera mu nyumba oba mu bitundu ebyo bateeka ababundabunda balina ogenda maaso n'okubeera nga babeera, wabula ebitundu 9 ebisigalawo basinga kubeera mu bitundu nga Kampala, Wakiso ne Mukono, wabula nga ate bo bali mu maka oba bali mu mbeera at least esukkulumako ku bannaabwe ababeera mu mbuga oba mu mbeera ezo ez'okubundabunda. Abasudani bagamba nti Abasudani wano kuogenda ku listi y'abantu ababundabunda be tulina mu ggwanga, Abasudani bakola ebitundu 55 ku buli 100 oba ebitundu 55 n'aka point akatundutundu kamu wokola omugatte gw'abanoonya obubudamu n'ogugatta wamu mu ggwanga. Kati bagamba nti ate Abakongo oba abantu okuva mu Democratic Republic of Congo bakola ebitundu 3 n'obutundutundu obutininya 9 ku buli 100. Abakyala n'abaana bakola ebitundu 78 ku buli 100 ebya population ey'ababundabunda, ate nga ababiri wansi w'emyaka 18 bali ebitundutundu 55. Kati Invepi refugee settlement ewabadde akavuvuŋŋano kano konna esangibwa mu district y'Etterego, era ng'eno yaggulwawo mwaka gwali gwa 2017, era ng'esinga kubeeramu abantu abadduka okuva mu ggwanga lya South Sudan okwekalakaasa wekwagenda maaso n'okubeera nga kubalukawo, si kwekalakaasa wabula entalo ezo ezagenda maaso n'okubeera nga zibalukawo. So nkugamba nti we butuukidde olunaku olwaleero oba akawungezi k'olunaku olwaleero ennaku 26 Agusto 2026 nga poliisi emaze okuba nga ebowa oba eyoola abantu 37 abasuubirizibwa okubeera nti beenyigidde mu kwekalakaasa kuno okwatuuse okubeera nga office ya Prime Minister saidi eyo eyokebwa,
ekizimbe okubadde poliisi ne kyokebwa ate ne wabaawo n'abasudani 2 abalusuddemu akaba. Kale bwe tubanga awo tuvuddewo mukwano gwange kulu Solomon Sserwanja nkakasa bulungi mumujjukira nnyo ku NBS TV eyali munnamawulire ow'amaanyi ennyo era yagasomanga ono oluvannyuma lw'okubeera nti yaddako ebbali n'aba ng'akola bya mpolampola ojja kujjukira nti yalondebwa ku bwa chairman mu bitundu eyo ebyemukono oba obwa chairman w'ekyalo. Kati nno omukulu ono ye yayongedde okulaga nti obwa chairman tekitegeeza kuba nti tokola just kubeera na sitampu. Ono nno yagenze maaso n'okuba ng'aleetera abantu b'ekitundu kye amasannyalaze ng'abatuuze bagenda kusasulanga emitwalo 3 gyokka bwe giti egya Uganda ng'obadde toyina masannyalaze gagende maaso olw'okuba nga gakonekitingibwa ku njuuyo. Era munnange eryo lyessanyu abatuuze lye baabaddemu. Omukulu amanyiddwa nga Solomon Sserwanja wadde ekifo yafuna kyabwa chairman naye ate ye yalaze nti ebintu agenda bikolera ddala abeerenga MP ajjudde. Mukadde kamu bannakibiina ki The National Unity Platform naddala olugoba olwo olw'abakyala oba gyoyinza okuyita National Unity Platform Women League bagenze maaso n'okuba nga basisinkanamuko era ne bafunayo olusirika olw'enjawulo wakati waabwe. In fact nalabyeko ba honorable ab'enjawulo. Honorable Zahara Luyirika yabaddewo, Honorable Sheila Betty Ethel, Honorable Amanio Sheila namulabyeko, nendabako Honorable Betty Ethel Nalwima, nendabako Honorable Smaya, nendalabako Honorable Shamim Malende, nendalabako Honorable Nasoro. Bonna babaddewo okubeera nti bakuŋŋaana ng'abakyala aba National Unity Platform Women League okusingira ddala ba MPs abakyala okuva mu kibiina ekyo ne babaako ensonga ez'enjawulo ze bawayamuko ng'abakyala ne bagenda maaso olw'okuba nga bazigayagayamuko. Kankulekere omukulu Muzeeyi Magala gye buvuddeko we yasisinkanyeeko Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kakasa ne Katikkiro yasigadde nga yeewuunya ddala omutwe gw'omusajja agamba nti teyasoma naye ng'ate ebintu by'alina n'abaziddigiri bandibanga tebabikunukkiriza kutuukako we biri. N'atufuga otuuka ku lunaku lw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 1945. Oyo bw'avaawo enkeera ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 6 baatuwa Oweekitiibwa Ernest Kawalya Kaggwa najja n'atufuga. Naye waliwo ebitaagenda bulungi n'emyaka 5 ne gitaagala kuwera ne tulonda ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda mu 1949 ne tulonda Oweekitiibwa Paulo Neri Kavuma. Paulo Neri Kavuma etumala omulonda n'atufuga. Ebimu ne bitagenda bulungi yawerera Ssaabasajja ku lunaku lw'ebbalaza nga 3 omwezi ogw'Ekkumiroogumu 1953 n'atadda na Ssaabasajja. Era bwe yadda Abaganda baamutabukira ne bamugja ku Namulondo. Era lunaku lw'okusatu nga 19 omwaka gwa 1955 baleeta Oweekitiibwa Mikaeli Kintu. Mikaeli Kintu ye Mukama n'amuwa omukisa n'atufuga. Naye omukago gwa UPC gwamusuuzaawo gwa Katikkiro ne balonda Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji ne bamukwasa ddamula ku lunaku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkuminoogumu 1964. Ssaabasajja n'asiima n'agitukuumira paka mu mwezi gw'Ekkumi 1993 n'agiwa Oweekitiibwa Mulwannyammuli Simwogere. Naye Oweekitiibwa Mulwannyammuli Simwogere obujjuvu bwa Katikkiro bwabujjako 94 n'atufuga n'atukulembera paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Ekkuminebiri omwaka 2005. Oweekitiibwa Dan Mulika n'atukwatamu n'atutwalayo emyezi 11. Oyo n'atukwasa Oweekitiibwa ML Sendawula eyatukulembera paka mwezi gwa omwaka gwa 2008. Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'atukwasa Oweekitiibwa Inginiya Yowaana Batisita Walusimbi
bwe bakazaako Jebbi Walusimbi n'atufuga n'atukulembera otuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 2013 Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'akuwa Ddamula otukulembere. Emyaka 126 n'emyezi 5 n'ennaku 11 tubadde twakabeera ne bakatikkiro abo ab'enjawulo. Kale Oweekitiibwa nsanyuse okuba nga ompisa. Okwogera ennyo kuyinza okuba ndowooza si kwe kusinga. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.